mu district y'e Sironko bwe bawulidde nti Dr. Joseph Otuke abadde akulira eddwaliro lya Budadiri Health Center 4 agobeddwa ne bakuŋŋaanira ku ddwaliro lye limu era bwe baweze ne basalawo okulaga obutali mu mativu. Mu kwekalakaasa kwabwe okwatandise ku Lwokutaano ekiro, abaagala Dr. Joseph Otuke asigale nga yakulira Budadiri Health Center 4 bagobye abalwadde mu ddwaliro emifaliso ne bagifulumya ne bookya egimu n'emirala ne bagiyuza. Ekipande ky'eddwaliro baakimenye ne ku nnyumba z'abasawo ne bateekerako bbiri omuliro ne woodi ne bazikuulamu endabirwamu. We don't want to change our doctor. We want our doctor. No change. Oluvannyuma lw'okusuza abalwadde ku Tebuukye, okwekalakaasa kweyongedde enkya ya leero era poliisi n'amagye bayitiddwa okutaasa embeera ne bakuba amasasi n'omukka ogubalagala. Ab'e Budadiri batubuulidde nti abalwadde ababadde bakyalinamu akangubanguba beegasse ku beekalakaasi so nga babadde bataawa basibyemu ebyanguwa beetegula ekibabu. Will come back, yes, but I want to appeal to all of you that the doctor is going to be handled by the chief administrative officer. His issues will be handled at that level. Eddwaliro lya Budadiri Health Center 4 liweereza abantu okuva mu magombolola 12 mu disitulikiti y'e Sironko. Abaayo bagamba nti Dr. Otuke gwe bagoba abadde abajjanjaba ekiro n'emisana ng'alongoosa abalwadde mu sweta ate nga yalemesa n'abasawo abaali babba eddagala. Abeekalakaasi baweze nti okuggyako nga bakulira disitulikiti bakyusizza ekiragiro ekigoba omusawo waabwe si baakukoma kwekalakaasa waakiri n'eddwaliro okulyokya liveewo. RDC w'e Sironko Moses Wamoto yagezezzaako okubakkakkanya nga buteerere n'abawa amagezi balinde okusalawo kw'abakulira disitulikiti.